abalungi be basinga obungi ababi. Abatulaba kambabo abatulaba mwebale nnyo. Leero tugenda okwogerako onajja kubibabuulira. Kati ono omukyalo ono tumuleese buleesi. Tumuleese bulosa agudde bugi. Naye njagala kumubuuza ekibuuzo abantu mwenna kye mwebuuza buli kaseera. Nti ekizibu kya Uganda ki? What is Uganda's problem? Kakimubuuze talina kyamanyi agudde bugwi nkimubuuza kati mpulire kyaŋŋamba. We nasinzira okuddako ekiddako. Ekizibu kya Uganda ki? Oli otya? Oli bulungi? Tamanyi. Erinnya lyo gwani? Nze Nyakesho Jane. Bwe Nyakesho Jane. Oyina emyaka emeka? 24. Oviiridde wa? Tororo. Ova Tororo. Ekizibu kya Uganda ki? Tusanyisa okulaba wano ku program. Lindako tuwanguwe ekizibu kya Uganda ki? Tamanyi. Omwami oyo omumanyi? Simumanyi. Ekizibu kya Uganda ki? Ekizibu kya Uganda sente. Tubeera nga tukwetaagako sente. Mukweta. Nze. Ani kwe mwetaagako sente? Nze oba Katonda oba Museveni. Muli basatu. Netta. Baba baneetaagako sente. Wanyonyodde ebizibu sente. Katonda ne Museveni. Mbuuza ani kwe yeetaagako sente mbuuza. Ani lwaki onyonyola basatu? Munsi muno bonna muli basatu. Museveni, Alex ne Katonda. Nze sinza kweteeka wansi. Kati yagala ngambe nti kiki nti nze nani nero si wano. Problem yaffe ki? Sente. How can you solve it? Boba president ogisolvinga otya? Nedda mwami mukulu nze kamubuuza ekibuuzo kyange kimu. Ama obuzibu bw'ettororo. What is the problem? Muyina problem ky'ettororo. Tutandikire Tororo. Tororo tulina bizibu ya kubo. Kubo. Amazzi. Ate abantu abalungi n'ababi mu Tororo bani abasinga obungi? The bad people and the good people mu Tororo. Bani abasinga obungi? Abalungi abasinga. Okay. Goli mulungi oba oli mubi? Ndi bulungi. Kale webale. Webale nnyo. Nyangeso okukyalako ku program yaffe. Labayo. Abalungi basinga obungi. Batulabira ab'ettororo. Kale welaba. Abatuwuliriza olaba nti omuntu afuna obuzibu okumanya ekizibu kyaffe. Akugambye ebyo byakugambye. Omubuuza ekizibu kyaffe kimbu sente. Ekizibu kyaffe si sente. Ate ekyo kiki? Omubuuziza kibuuzo n'akiddamu. Ate mubuuziza nti ekizibu kyo? Anti ye ansa ye. Ye bw'akinnyonnyola. Yes. Kiki kye tugamba? Ebizibu byaffe tewali kizibu. Uganda terina kizibu. Ojja tutabula. Sijja kutabula. Ojja tutabula otandikidde na munsibe. Uganda terina kizibu. Mwami mukulu leka gwe tokirina. Ikyaki? Gwe Alex mukulu, mwami Alex mukulu, tolina kizibu. Toteeka Uganda as a whole, as a country, nti terina kizibu. Uganda lwaki? Wandigambe lwaki Uganda terina kizibu? Lwaki? Kubanga abantu baayo tebamanyi kizibu kyabwe. Therefore, tewali kizibu. Omulabye omukyala abadde. Bw'oba tomanyi kizibu kyo, oba n'ekizibu. Ono mwana. Abe mwana, myaka 24 oba mwana. 24, 16 years ng'abantu balina. Omayo ina engeri gy'onnyonnyolamu omwana tetujja gigenda. Nze saagala bye mwana tombulira mwana wa myaka 28 ng'alina abasajja 5 mu 2. Ono alina 23. Ne baba 23 ng'alina abasajja lukalangala abo tobazannyisa. Pepa akambu baana bato abala myaka. Ningi myaka gy'alina mikadde nnyo. Olina ekibuuzo ky'obuuza mbu oli mutowa. Oli mutowa, buli kitundu kikola bwakyo. Oyinza okubanga oli mukadde ng'emikono nga ze engalo zange nkadde nnyo okusinga ebitundu byange byonna eby'omubiri. Oba ze zikola, ze zikuba gita. So nkadde zino engalo nkadde okusinga ennyindo yange. Zino engalo nkadde nnyo kuba zikola.
kale ebitundu bye tukozesa ennyo mu bulamu bwaffe obwa bulijjo abamu ebitundu bye mukozesa mubimanyi ebikoowe ennyo ebikaddiye nze engalo ezange enkadde zikubajira kuva buto owulidde gwe kitundu kyo ki kyokozesa okuva obuto nga kyo kyakoowa kikadde babakubuuza emyaka oweza 25 naye nga ebitundu ebimu bya myaka 8 tubadde tuli ku mulamwa ogwa gwe noseka tubadde tuli ku mulamwa oleese ne omugenyi waffe abaddewo wakaseera nti ekizibu kya Uganda ki yes teri kizibu obaddeko gwe n'ogamba nti Uganda terina kizibu kubanga abantu bw'omubuuza nti ekizibu omuntu obanga bw'otugenda mu ddwaliro dokita n'akubuuza ti ekizibu kyo ki n'omuga nti simanyi kati dokita alowooza nti ki olaba oli omwami nti olina ekizibu ojjukira oli omwami gwe watunyumizaako nti gwe baleeta nga tayogera ng'agenze mu US aliwa n'akomawo nga bimuyitiriddeko oba yali depressed oba yali waati dokita Kalibala yali mwana n'agenda mu US n'abamukomyawo ku nyonyi nga tayogera atunula butunuzi gundi John Higiro n'agenda ewa dokitani Bosa Professor Bosa yamukuba luyi yamuwa porridge yamukuba luyi n'atunula n'azukuka mu bwadi dokita abeera tasobola era omuganda tomanya yakizuula ekizibu anti wulira nkitegedde kyoyagala wuliriza kati oli John Higiro ye yali tayogerera ddala teyagamba dokita nti ekizibu kyange sikimanyi wabula yamutunulira kati Higiro teyayogera kintu kyonna akomyewo matama buku twagayitanga matama buku okuva Entebbe abatuuliriza abatulaba abalokole kambanyumize Higiro yali mulokole n'ava kuno n'agenda mu Amerika nendoze ennaku yamuli bubi tuka mu Amerika teyeyambulira tadduse misinde mu bantu tayingidde mito yabala dduka yimba byenne byaffe byenne byekiddugavu Higiro nga bamuzza ku nnyonyi nga bamuzza yavuddemu eri mu church yali wa elimu ate nze nina byenjogera byennimba nze sirimba kakatirabayo Higiro bantumye munone ku kisaawe nasanga Higiro ku kisaawe nga tayogera kintu neki ne muvuga ne mutuuseeko nga tayogera ne baŋŋamba Higiro mutwale mu ddwaliro ne mutwala Professor Bosa mumanyi n'amutunulako papa maluso ne gayiika bwe kati Higiro ne bamukola ki ne batandika omuwa eddagala ne bamukuba empiso ne yebaka so okireese lwaki bannayuganda tetumanyi kizibu kiringa ogenda ew'omusawo n'akubuuza kizibu kyo ki n'omugamba nti nze sikimanyi so tetulina kizibu si lwakuba nti tekiriiwo wabula lwakuba nti tetukimanyi that was your bw'oba tomanyi kizibu kyo oba tolina kizibu era ogamba Uganda terina kizibu lwa nsonga abantu baayo tebakimanyi kiki ekizibu kya Uganda ki bajja kuga nti bakulembeze bajja kugamba corruption bosi ebyo si by'Abannayuganda corruption y'abazungu abakulembeze baki bazungu nabo Bannayuganda so essaawa zino bw'ogwa ku muntu ku street oba ne bakutweka ku studio ne bakubuuza mwami mukulu ekizibu kya Uganda kyojja kuddamu nti tewali kuba tokimanyi naawe nedda tekiriiwo ate kati gwe mbulyanze ekizibu kyange ekizibu kiki gwe kimbulire kati mbulire ekizibu kya Uganda abantu bepankapanka bamanyi Uganda eri ki naye mubuuze ekizibu kya Uganda ki mulayini eki what is it what is our problem bakimbulire ne government ekimbulire ne ba members of parliament bakimbulire n'abasumba bakimbulire buli omu akimbulire nkikoleko tetwakula nze mumbulire ekizibu kya Uganda ki yes olya ngambe ekizibu kya Uganda kiri ekiffe bwe tuba tuwandika films tetwakula osobola otukuza
nze mbakuza nze mbasaala. Thank you. Bw'oba tosobola tukuza mwami mukulu. Father Grimes wamubaddeko ku gundi. Yes. Agamba nti ate nno ate olese waawo wembadde njagalira nzaawo awo wembadde njagalira sisobola muta wembadde muleetera era wembadde njagalira bw'oba tosobola tukuza ono ye yali yavaawa Grimes yagamba it is my provision of education to bring out the best of everyone around me. Ki? Agamba Dekampa. Ante kahoga lubindi ezisoma. No, ndaba. His provision of an education to bring out the best of everyone around him. Yeah. Chicho. This is it. Oshagera? Kati ye yavaawa. Grime yavaawa. Wakatonda. Alex lwaki tokuzaayo muntu. Tokuza nsi. Nze kankubulire. Ekintu kigamba. Buli muntu musogolemu ekirungi ekimukola ki? Ekimulimu. Oyo kye yakola ki? Kye yakola. Abaana be yasomesa bonna. Ng'abasogolamu ekirungi ekibakola ki? Ekibalimu. Gavumenti yaffe, abafuulembeze baffe, gwe buvunaanyizibwa bwe balina. Kye kizibu kye tulina. Gwe mutawaana gwe tulina. Tekinnafuuka kizibu ye. Kizibu. Nzikiriza nkunnyonnyola. Kizibu mwami mukulu. Mpulira. Linda. Kwata mpula. Nkuwuliriza. Yeah. Nti bwe tumala okumanya nti tetulina kiki omanyi bw'insisting ennyo ogamba no point yo gy'obaddeko ogamba nti gavumenti yaffe omutemwa gw'erina kujjamu the best nga Grime kye yali. Obukulembeze bwonna bulina kujjamu the best of those people be bakulembera. Mu Luganda okusokola ekirungi ekiri mu bantu b'okola ki b'okulembera ne kivaayo oba okusimula oba okusima ekirungi ekyo nga bw'onoosima gold mu ttaka n'avaayo, right? Okusima ekintu ekirungi mu muntu n'okijjayo kwe kukula, right? Ekyo bw'otakijjaayo n'okirinnyako n'oleeta okukulaakulana bwe bufuzi. Kati omaliriza ng'ofunye ansa nti ekizibu kya Uganda omaze n'okifuna. Tekiriiwo. Ate ng'obinnyonnyodde. Kati gwe kimbulire kyeggambye ki? Oŋŋambye nti obutasima obutajjaamu kintu kirungi mu ekyo ekiriwo. Eyo y'ensobi nnamba emu gavumenti yaffe oba state gyekola oba gyekoze. Kati nga tetutuukaawo nga tetunnatuuka ku gavumenti okusima ekintu ekyo okuvaayo kitandika na taata ne maama awaka, tekitandika na gavumenti. Kyenva kugamba nti si kizibu ekyo, si kizibu. Mwami mukulu, taata ne maama muyina we mwakoma mutya? Ng'oŋŋambye nti mwayina we babatemerako wakati. Mu programu yaffe yawedde twabadde tuli ku kigambo growth ne development. Tulondawo okula. Kati mukula kuli okubajjayo mmwe. Oleetedde ki Father Grimes? Father Grimes muleetedde ku character building. Muleetedde mu kujjayo omuntu. Bw'amugjayo n'amukuza n'abaako wamutuusa. Wano tetulina character ndi kye nagamba ekyo nti mu America omusajja yaŋŋamba nti this is America, we don't do that. Mu Uganda tetulinaawo kintu ekyo kigamba nti this is Uganda, we don't do that. Mwami mukulu. Yes. Twatandise programu eno nga obuuza omugenyi yabaddewo nti ekizibu kya Uganda ki. Takiddamu. Nze ne nkubuuza nti ekizibu gwe n'ogamba tekiriiyo. Tekiriiwo. That's my answer. Nze ate nanti that's your answer naye nkugamba weekiri. Kiki? Tetukuze ate ne generation eriwo. Ekyo nze nkigambye. Nze nkikuddizemu nkugambye kyekyo ekizibu. Kwe kuleeta Father Grimes ne nkubuuza osobola otukuza n'ongamba otukuza bw'otuzaala. Ekizibu kiba nga tomanyi kuwonya oli katugambe omwana akonzibi takuze tewali kimuwonya kuva mu konzibi okwo gyekiri basi. Kakati omwana bw'aba alwadde
gwe n'ogamba nti tulina ebizibu omwana muki mulwadde so nga ate n'otatunuulira nti temulina bizibu kubanga eddwaliro weeriri mwagenda okukola ki so okulwala kw'omwana si kizibu lwakuba eddwaliro lukola ki weeriri so kakati ono abeera wano ku mwana nga nti bannanga ebizibu bitutta ti kiki nti omwana mulwadde ate nga eddwaliro weeriri abaako pulobulemu naye so omwana omuto bw'azaalibwa emyaka 5 egisooka abeera ne maama we ne taata we right abo be balina okutegeerera ddala n'okutandika okulagirira okuba ba indicators nti abanga ono alimu kiki mu kisimeyo kubanga be bamuzadde be bamumanye emyaka 5 egisooka bw'agenda eno mu 10 n'atandika okufuna banne pia bakola nabo akyuka watuukira okusanga gavumenti ateeka okuba nga amanyi nti nimu goldi saata wamugamba maama wamugamba basomesa be mu primary bamugamba mu senior bamugamba agenda okutuuka okwesimbawo okubeera mu parliament nga tumumanyi already nti oyo yakula alimu kino kati gavumenti awe mukwatirako nti tukuwa omusaala onoogubba oba nedda tukuwa amabaati onoogabba oba nedda okitaba so areas zonna weeziri to redeem ekyo gwe kyoyita ekizibu nti the fact is nti bannayuganda balowooza balina ebizibu kyekituzizza ate emabega kubanga aba tannazukuka nakuzukuka nga tannafuluma nanjuye n'atandika okugamba nti tulina ebizibu naye bw'omubuuza nti kizibu ki oyagala kunsesa naye nga bw'omubuuza nti kizibu ki nga kanti gavumenti Museveni oba Lukwago Lukyamuzi Kyagulanyi owulidde naye nze Museveni nga abeera ekizibu kyange Museveni Kyagulanyi Lukwago nze Mungu eyavaako headquarter Katonda nantonda n'aŋŋamba nti gwe mukulu Alex nga Museveni abeera ekizibu kyange abange no Museveni nze mulaba muntu abalabi badde nako afuga bulungi oba bubi bibye si byange kakati nze si kizibu kyange bindako Kyagulanyi si kizibu kyange mawo si kizibu kyange saagala kunteekako bisaaniiko wuliriza ekisaaniiko kyonna nkitema nkijjako ekiteezi sijja kufiira kiteezi nga munjiwako ebisaaniiko by'abantu abannayuganda mweyiwako nnyo ebisaaniiko ne mweyiwako ebya Museveni ebya Kyagulanyi ebya Maawo ebya Busamize ebya Transbiki ne mweyiwako ebisaaniiko ne mweyiwako waliwo n'abawagira omupiira simanyi Manchester ne babeerawo nga bayiyeeko ekisaaniiko kya Manchester simanyi n'Arsenal mbwe era ffe twabakubye era ffe twabagwe kale tebereza omuyaayo oyo kisaaniiko kya Arsenal kyesaddeko wetaddeko ekisaaniiko ekyebintu byonna wuuyo simanyi ninawo emikutu bonna bawagira Kamala abalala baku Trump Omwafirika owawona ewaffe ebutambala ekikugeza ku Trump ne Kamala kiki shitirapo yogera ku bintu bino ebyaffe ne oliawo mu debate nga Kamala mbu tulina obuzibu character building tetugirina teriiwo nze ngamba kyekizibu kya Uganda mwami mukulu agamba nti the mere fact nti waliwo engeri emiwaatwa emikutu egy'okuyitamu to redeem oba okuwona ekyo si kizibu tekiba kizibu ka enjala ennuma wuliriza kankwongeremu Shamimu nawe nkumanyi olwawo okukuba naye nkubye okuba kati otandika naye kankwongeremu enjala ennuma nina tule y'amagi wali okitegeera kakati nze ntunuulire enjala mu kifo ky'okutunuulira amagi agali wali okitegeera kakati nyinza okubeera abantu bannange enjala etumazeewo ffenna anti amagi gayinza okuba nga sigago nga gannantongo enjala nekkalakata example yange togireeta mu bibyo nga nantongo nga muyita nti nga ki nga mukyala wange nga mwana wange nga ki bw'aba mukyala wange nga wachadde nedda wachadde wa Nantongo nga lya n'okomawo nenkugwetondere
kinagalidde nenjagadizaawo toyinza kukaaba kizibu nga waliwo solution yakyo. Bannayuganda bakaaba ebizibu naye nga solution waabyo weeri. Akoma ku kizibu tagenda kuki solution weziri ezituwonya buli kintu naye tetuzigendako nene tukaabira kwawo. Mwami mukulu agamba nti okukola ekya character building kitandikire ewaka. Kiri kye wagamba nti omukatuli kyagamba mpa omwana atanaweza myaka 5. Nkulaga omuntu alifa omusajja alifa kati labayo tamaguze yawonya mu 7 nga amukwesi. Kati mbuulire ekyo character awo tewali kusoma tewali degree tewali kiki naye character yo yegamba nti kweka omusajja oyo tumulaga oba ofuufe nafa. That's character. You know omusajja father ani Grimes omuzungu eyayagala eggwanga lino n'okutusinga ffe abannyiniryo. Era mu kulyagala n'aleeta character zino zenyenjagala bategeeze zibasomere. Father Grime yaleeta Owekitiibwa Apollo Makubuya omugenzi, n'aleeta Honorable Rebecca Gadaga, n'aleeta Dr. Miriam Matembe, n'aleeta Professor Waswa Balunywa, n'aleeta Patrick Bitatule, n'aleeta Charles Simbire, n'aleeta Robert Kaushenga, n'aleeta Nancy Kachungira, n'aleeta Conrad Nkutu, n'aleeta Agre David Chibenge, n'aleeta David Mwandiha. Ulikera ujabbalu by'omukulu. Sigana maliriza n'aleeta Professor Frank Nabwiso. N'aleeta Alex Mukulu ekyo mu kisinde ekyaba artist. N'aleeta Juliana Kanyomozi, n'aleeta Jack Chandiru, n'aleeta The Ganda Boys, n'aleeta Benon Mugumbya, n'aleeta Kajimu Mukasa, n'aleeta Hope Azeda, n'aleeta Kwezi, n'abalala Irene Nambiru, Sylvia Wori, Rushaba Juliana Bani, ne Rachel Magola, Afrigo Band. Yatendeka ab'omupiira. Polisi ya omupiira gwa police by then. Ya aba witnessing ekintu ekyo yali Moses Matovu era yali mu group ya police nga bebazanya omupiira gwa police. Character building bwe batesobodde oba tetugisobodde gikwatira waka tufuneyo ba Grime. Kati eba Grime abasajja bali mu gwendetera nti amini abasajja be yaleka babantu. Nti obota abasajja be yaleka babantu. Character wise bano bantu ba webali ate webali tubamanyi muyimiridde mutufuukidde ekizibu kakati gwe mbuulira nti binayisa aleka abasajja babantu. Mutesa alina abantu be okero Mutesa alina abasajja be atuwuliriza ekyo tujja kyogera nakyo kiki kyoleka the what oba the who. To leave the what is to leave a house or some mayumba or some motoka. What has he lived? Abasika bagenda kutwala biki? What alinachi? What alinente? What namwando atwala ki? Living the what is very different from living the who. The who is a character. The what is immaterial. Byakufa kuleka. Ono the who gwazimbi. Abakulembeze bafe bazimbi the who bameka. Who do we look at and sente oyo binayisa ya muzimba oyo titokero ya muzimba. Mu byobufuzi oba mu kulembeze nga izi shemubi kai corrupt. Yes ndi but ani kakati ne mu government yena ani go bagenda okuleka. Ne bugamba mu kyagulanya ani go agenda okuleta ani go analeka. The who not the what. Totulekera ngudo. Tulekere bantu. Character ezamanyi ezamazima ezitabba ezitenda zitalimba. Develop the people, they will develop the roads. Don't develop the roads because roads cannot develop people. Tekisoboka kikyosoka nakyo the people kati golongoso olugudo nga abaluyitako balufukako balutekako ebikuta byamenvu n'ebikongolero nga bagende Masaka.
chakolugudo olukozi nayima mu taxi nasuula ebikajjo mu kkubo kakati oyo singa wasooka n'oyo wandisoose oyo nga tonaleeta kkubo kakati ate oyo akuwoleza mbu tulina ebizibu mu ggwanga kuba luli abantu balingawo ng'enguudo bakeera ne bakola bulungi bwansi nga lunyirira bwe luti lwa ttaka naye nga waliwo the who galakita weeziri era nga bakimanyi kasasiro bamwokya ekawungeezi tebateeka buveera mu nsuku zaabwe abatuwuliriza abatulaba mulekerawo okuzimba ebiyumbayumba amaduuka motoka oteekako n'amannya go. That is the what. You leave the what, you have left nothing. Leave the who. Omusike waffe bamuwa the what of all the what our father had. Byonna taka mayumba buli kimu baakimuwa. The what my father had gave it to that boy. Never gave me nothing. That boy ebintu byonna yabitunda n'afa ng'alunda nte z'abantu. He was not a who. And what they left him kyekiri kyegambye baabimulekera nga tabikoze eki nga tali ready kukula nabyo. Twasomeranga mu boarding school. Eri taata wakola goli mu boarding ki nemudde wakate muyinawo ba dakiika ntono nga toddayo mu boarding school. Eri ababikira bagamba birala ate eno taata waali musamba n'abakiki kavuyo naye ono omusajja Grimes okuleka abantu is better. Okuleka the who is better than to kuleka the what. Shamimu gwe nofa olese ebizimbe Shamimu Plaza Nantongo Plaza n'emmotoka yo kuliko Nantongo 1 ziri nno 3 ne Nantongo 2 ne Nantongo 3 owulidde baba oli ofudde ekiramo kyo kiri kirungi nnyo. Nantongo yalaama efactory egindi gundi yagitwala naye nga talina muntu gwalese who really matters. Leave a who, don't leave a what. Katonda tatondanga what, Katonda yatonda who. Adam ne Eva. Katonda yatonda who, Adam ne Eva. Character Adam. Owulidde? Abalungi be basinga obungi mu nsi. Ono okusinga ababi. Ono etumutegeera bobosi wo baadiwo bananti bayinza ate omusumba Bishop Yesero dayinza omutegeera kuba yaliko mu bakatuliki aye ayinza biti niye bana abalala balukola abato bayinza okutuza tato yatulezera ate abaki abakatuliki nedda kyetuloko kyetugamba nti eggwanga okukula likula bantu okusooka so telikula nguudo. Owulidde? Kakati laba ebibira bwe tubi kamba w'example y'enjuba nagiwa wano ennyumba kwe tussa ebisenge babudiwaya y'amasannyalaze geeti ekufulu owulira aniko tusibira ebweru mazike mpologoma njovu gye tusibira ebweru oba mpologoma abalabi ba Dream TV ensonga etegeere nziramu kiki ekyo ekituteesa babudiwaya geeti abatolira naye babiteekako anigwe basibira ebweru babbi nedda ekikulu kye batasibira bwe nti mpologoma oba kisolo oba kiki bantu bebakola ki bebakola ki therefore abantu ye problem si mpologoma zino zitulya si misota okitegedde nakitegedde dda bulungi tebasibira mpologoma oba misota oba kapa oba nkima oba ngo oba kulokodayo olugero lukyuseemu kakati uliriza basibira bantu bweyo kuba babbi n'olwekyo problemu yaffe ffe bantu tugezeeko nga bwe tusobola program eyasooka ntwasuubiza ntujja kudda ne character building ekiyalingizaawo nti obuzibu bw'ensi yaffe ki ffenna ne tukimumuunya ye n'agamba nti tewali tukomekereza tugamba nti bw'eba nga character tezimbiddwa ate ng'emiwaatwa bwegiri egisobola okuyitibwamu n'ezimbibwa character nebeerawo ne tutakola nguudo ne tukola omuntu
kijja tutaasa nnyo era tujja kuddamu kwebuuza kizibu kya Uganda. Katonda agenda tubuuza nguudo ze twakola. Olugero we lukyukiddemu nga kikomekereza n'ekyenju. Fefe nnyini twetya ne twesibirayo ne tulekako ne sengenge aliko amasannyalaze. Naye nga tetusibiddeyo mpologoma kuba tegenda kujja. Tusibirayo bantu bannaffe. Bantu bannaffe betusibirayo. Owulidde? Abalungi be basinga obungi mu nsi okusinga ababi ku Dream TV kye tusoosowaza wano mu programu eno era kye tuyingira nakyo era kye tukomekereza nakyo. Tuzimba omuntu nga Father Grimes be yazimba abantu be bonna mbasomye mu art department. Ate sibe bokka mu art department awo baanokoddeyo bunokozi abasobola okuwulirwako. Naye nga abakola ebyamaanyi gye bali. Yesu yaleka abantu 11. Yali alina ennyumba gye yaleka gy'omanyi. Ekibanja mbu kiri Masaka. Yesu plaza. Yalekayo plaza. Muhammad yaleka plaza kati nga mu abava obuyo. Muhammad yaleka plaza. Tubagala nnyo. Buddha yaleka plaza. Mandela yaleka plaza. Tetusobola kusukawo mu programu yaffe eno. Tujja kubalaba mu programu. Mugume. Bagume bulema.